obubaka buno nsaba bugende eri omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, bugende eri General Muhoozi Kainerugaba, bugende eri Maama Nalweyiso ne omukulu Damulira Afande akulembera crime intelligence. Obulamu bwange buli matigga n'obulamu bwa mukadde wange mukyala Nakijoba. Mumpulira nnyo nga njogera ku mukyala Nakijoba. Ensonga zino ziyinza okubaamu politics, ziyinza okubaamu ab'ekyalo, ziyinza okubaamu family issues, but lwaki nsalawo zireta ku social media kubanga nange ndi wa ku social media. Ate n'abantu benneekengera ebintu ebaakwata baabiteeka ku social media lwakuba ziyinza okuba tezaamanyika abantu kubiraba n'abamu baali balikodinga kubitwala ku social media. President Museveni watugamba ennaku z'omwezi nga lumu omwezi omwaka 2021 era n'afande Kafeera asobola okujula ne Maama Nalweyiso nti if I get any security scare I should inform the public and the security about it. Kubanga tuzze tufiirwa abantu bintu by'okusaaga ate omuntu bw'afata zikawo oba oli singa njira acid first eyinza kuddawo ne bantwalawa. So before I get a scare if any I have first of all to inform the public wenkolera bannange benkoleramu zentera kukola ku social media wadde na media houses yenkolera. President Museveni nze nva mu kitundu ky'e Masaka. Masaka yewaasibuka ebintu bya ADF ebyo. Ebintu bya ADF twali bato myaka nga 2022 nga mbiwulira era byali waffeeyo Kalububbu Kabasanda. Bantu kutuula mu kifo kimu ne batandika okwogera ku bintu bye mutamanyi ebbanga ne liwera kumbe balina kye bapanga. If any waliyo ebijambiya ewaffe oluusi ebijambiya buba butakkaanya obubeera mbantu oli naayingira omukadde n'amutemaatema ne bagaa gavumenti erina abayeekera oba Museveni yabasse kumbe bubadde butakkaanya bwe twagayaalirira mu mbeera eno. Ntegeezaako mu vidiyo eno Chairman Siwanu Muzeyi Jingo Muhammad ow'Ekabasanda, nentegeeza Chairman Sittu Haji Kagwa, nentegeeza Chairman C3 omukulu Bekabyayi, nentegeeza RDC w'Essembabule omukyala n'omumyuka we, DPC w'Essembabule ne OC ow'Emitete n'omubaka waffe atukiikira omubaka Namugga Goleti. Security scare. First of all, nze nina maama wange yekka lwe nazaalibwa kitange lwe yafa nasigaza Nakijoba yekka mbulamu. Namusigazanga akasuwa. Ate ku kyalo kwabeera tanywa mwenga abeera wuwe. Naye olukongoolo olusibuka mu by'obufuzi kubanga ye weenaaleemu ate abalala abaleekaana bannuupu n'ebibiina ebirala babaawo ensonga bagigattamu eby'obufuzi n'efuuka nzibwe esobola okumuleetera obulabe nange okundeetera ki ate ng'ekikwata ku Nakijoba kiba kikutte ku nze ate kiba kikutte ku ggwanga kubanza ndi muweereza wa ggwanga ate ndi muweerezaawo President Museveni okikkiriza ne Muhoozi ndi muweerezaawo ne Maama Nalweyiso omulimu gwange ogumanyi bulungi era n'omulimu ogwensasuza ssente gw'ozimpa Maama Nalweyiso. Neetondera omuntu yenna akoseddwa ku lwa vidiyo eno naddala aba famire yange Ekabasanda mwenna aboolugava abazaala maama wange oba mwava na bonna ab'ekyalo sirina nteekateeka eyonoona linnya lya muntu, sirina nteekateeka emalawo kitiibwa kya muntu wabula neekubira nduulu era n'abaakoseddwa yenna nkusaba onsaasire. Sirina kigenderwa kwogera ku linnya ly'okuttattana oba kuttattana bizinensi yo wabula obulamu bw'omuntu tebugulwa. Kakati njagala mbabuulire nti ensonga yonna weeva abantu batambuza obulimba ne butabula ebyalo ne buleeta okuttiŋŋana nga bwegasseemu empalana ez'ebyobufuzi n'ez'ebyenfuna nenge omuntu gy'abeera nayo ku muntu. Ekisooka waliwo abantu abatuula ewa Maama Nabatanzi ono yali chairman oyalivaako. Abantu bano bangi kuliko Muzeyi Kyanda Saalongo, kuliko Muzeyi Kamada, kuliko Bashiru, kuliko Yezu, kuliko mutabani wa Fulujo oba ya Alex Simanyi, kuliko Haji Lugere, kuliko Lugemwa ne ba actors abalala. Njagala okubuuza security ya Uganda ne atwala polisi mu Greater Masaka intelligence ebagamba ki ku bantu abatuule wa Maama Nabatanzi okuva ku makya pake Kawungeezi kubanga ebirowoozo byonna ebikyamu ebitabula ekyalo bivaawo. Kakati muwulire nze eri musajja ali bibiriko. I'm talking about a wrong council. Abantu okutuula okuteesa obubi ku bannaabwe. Ezekiel 11 olunya olusooka. Nateera omwoyo ne gunsitula ne guntwala eri omulango gw'ebuvanjuba ogw'ennyumba ya Mukama ogutunulira ebuvanjuba. Kale laba nga ku luggi lw'omulyango kuliko abasajja 25 n'endaba wakati mu bo Yazania
mutabani wa Azuli ne Peratiya mutabani wa Benaya abakungu ab'omu bantu n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu bano be basajja abagunja obutali butuukirivu era abawa okuteesa okubi ku kibuga kino aboogera nti ekiseera kiri kumpi okuzimba ennyumba era kino yentamu naffe tufune ennyama kale obalagulireko lagulaayo omwana w'omuntu. Kyanda mutabani wa Sseggwanyi omugenzi, Kamada mutabani wa Muliro ne Bashiru muzzukulu wa Kigonya batuula ne bateesa obubi ne bateesa okudifayinga ero si kyeyogedde ne batuula okukola effujjo emisana ttuku nga tewali abagambako ne bayingira mu nsonga za famire ne bayingira mu byobufuzi ne bayingira mu maka g'abantu ne bafuuwa emmindi ne batabulatabula ekyalo. Ebyo nno bivaamu obumenyi bw'amateeka ate obumenyi bw'amateeka singa wabaawo afudde tekizzibwa amabega. Bw'osoma wano ku Yobu, bw'osoma Zabbuli essuula esooka alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma. Ewa maama Nabatanzi ekaabasanda Sembabule Mawogola mu kitundu omubaka Namugga kyakiikira waliyo abantu abakeera okuteesa obubi ku bantu naddala ku famire ya mukyala Nakijoba ne mutabani we Tobbi. Nze sinywa nabo mwenge, sina gwe nali nkwanidde mukazi, nze mbabuuzaako njogera nabo ekisaanidde mbassaamu ekitiibwa ne simanyi kye batwagaza balina kye bapulaninga. Intelligence maama Nalweiso afande Ddamuliro wakolayo mu intelligence. Nsaba oyingire mu nsonga eno. Bwe tugenda mu Yobu 5:12 agamba atya nti ate enkwe z'abagerengetanya emikono gyabwe ne gitayinza kutuukiriza bwe batandise akwasa abagezigezi olukwe lwabwe n'okuteesa kw'ekyejo kumenyekera ddala. Waliwo okuteesa okw'ekyejo n'enkwe nti Kyanda bw'aba ayogedde ensi yonna ebeeweddewo, nti Kamada bw'aba ayogedde Uganda yonna ebeeweddewo. Kamada ajerega omukulembeze, Kamada ajerega ero si wano, Kamada ajerega poliisi, Kamada ajerega ero sittu, Kamada ne Bashiru kasita batuula ne boogera olw'ekyalo kikoze kitya kiweddeyo. Waliwo ne Saamu za 3:3 tugisobola gigendako 10 olyo 10 lugamba nti ababi 3:3 olunyiri olw'10 agamba bwati nti Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga adibya ebirowoozo by'abantu. Ebirowoozo people abantu obubi bonna butandikira mu birowoozo n'okuteesa. Kakati njagala okulabula omwami gwe bayita Lutamaguzi Peter oba Lutabi. Oli mutabani w'omugenzi mweru oli kojja wange gwensaamu ekitiibwa. Mukama bw'ayimusanga omuntu omusangamu ekitiibwa. Kyova olaba ffe famire y'ewa Muzeyi Faruuku essa mu famire y'ewa Ssekikubo n'ewa Muzeyi Sserunjogi kubanga batusinga. Mukama abayimusizza mu ggwanga. Naffe tulina kukkiriza Mukama atuyimuse naye olwaleero Magala atuli waggulu, mukyala Naiti atuli waggulu, n'abalala batuli waggulu. Teweegattanga n'abantu b'otayinaako intelligence. Buli omu yamanyi kyalowooza. Abantu b'Ekaabasanda bakozesa Lutamaguzi Peter ng'ekyokulwanyisa oluusi mu bubi. Ye n'abeera eno ng'amanyi nti akola mirimu kumba ab'Ekaabasanda nti gundi bw'anajja, gundi bw'anaayingira mu nsonga, Magala bw'anaagiyingiramu. Baganda bange mbabuulira, tomanyi kojja Magala tamanyi kyendowooza, Lutabi tamanyi kyendowooza, Nalweiso tamanyi kyendowooza, nange simanyi kyalowooza, Namakula ke tamanyi kyendowooza, simanyi kyalowooza. Tomanyi kyendowooza mama Naba tamanyi mama Naba kyandowooleza. Kyovola mbeera mweralikivu nti bandowoozaako ki era banteesaako ki. Recordings mukyala Nalweiso ze wali recordinga nga tuli mu meeting za family kuba tewali family tali mu butabanguko. Ekyo kiryoke. Naye recordings wali recordinga wali ozitwalawa. Sebo kojja Magala n'omwami Lutamaguzi Peter. Abantu b'Ekaabasanda balekerawo bakozesanga enkonyogo okuba abalala. Kubanga singa abaawo omuntu afa mujja okuba ba suspect abasooka. Ate omuntu okufa bwe kube awo nga bagaba akuwadde ssente mmeka ntwatuula ne banga bagenda kumpa emitwalo 10 ne ku cupa ya bbiya. Ne batta omuntu emirimu gyo ne gifa. Kubanga mukyala omwami Magala aliisa 10,000 z'Abannayuganda era awo omusolo. Ye nannyini VN Masaka. Netebereza omuntu alina business ne bamuyingiza bintu bya family nga ne tabinoonyerezaako intelligence yabyo. Singa abaawo ekizibu abatuule wa manna batanzi bajja gamba Magala ne Lutabi babatuma kumbe bamisibe bakola ki katube begendereza. Omukyala Nabatanzi Rose okolawo ku Nobu Vienti ndaba era mwegendereza, nange mbeere mwegendereza, Nalweiso abeere mwegendereza, oba Namakulu oba omuntu oba manna batanzi nammwe abatuula awo ewa manna batanzi okuteesa
mubeere beegendereza mbasomedde ebyawandiikibwa okuteesa okubi okwefuula abagezi n'okulooza nti mwe musinga kakati tewali ali waggulu w'amateeka never shall I be above the law tobbi sitwalibwako abasaana nti olwokuba nkola ku TV olwokuba ndi mumanyifu nti ndi waggulu w'amateeka omukulu Magala tali waggulu w'amateeka Hamu Kiggundu tali waggulu ne Museveni tali waggulu w'amateeka amateeka ffenna gatufuga ettaka ly'eka abasanda lyonna liri administrative liri mikono gya mukyala Nakijoba ne mukyala Nakitende ettaka ly'ekijja ng'era jjo bwe twagonjola ensonga zaffe ng'aba family liri mikono gya mukyala Nakijoba mpozi ng'avuddewo ne banoonya mu bazzukulu baamu gy'asaani aliwo kati naye olwaleero be ba direct beneficiaries era bambaako kye mwagala muteesa buteesa nabo si kubakaayuukira ng'abaana ab'obuwala nti bujja bajooga kubanga bamanyi amateeka ate bazadde muve ku mboozi z'amalwa omusajja gwe bayita kojja wange bayita SK Brand yasooka okunga tobbi simanyi bangamba munagamba amanaiti mbwe Illuminati nanga tobbi kati ebintu byeka abasanda ku kyalo obiwula abantu bewaleka ku kyalo atoddamu kubawuliriza muve mu mboozi z'amalwa kojja Magala nkusaba before you enter into something sooka omanye intelligence zaakyo kubanga abantu bayinza okuba balina omuzannyo ogutakomaawo lwaki nvaayo okwekubira enduulu nze kasita nfuna security threat olwaleero Isma bamukuba amasasi omukulu w'ekika kyendiga bamukubya amasasi n'ava mu bulamu bw'ensi teyafaayo ku intelligence nti bano be yali akaana nabo mu mateeka mu makooti ku byaluwoomwa baakomawa nyinza okuba nze nkoma wano nga Nalweyisa akoma wali Keti nga yeeyongerayo kati gw'odiringa n'omuntu gw'otamanyi gyakomawa kyentegeeza ebintu kibi nnyo okwegatta abantu abataano ne mwogera ku nsonga neegattibwamu ab'ekyalo n'abatamiivu nga temumanyi wawe guggwera kuba biyinza okuvaamu omuntu afa oba omuntu atuusiddwako obulabe ffenna ne batuyoola oba mwenna ne babayoola ffe twabalaga buli kimu abantu batambuza obulimba tobbi atunze ekitundu tobbi akoze bwati tobbi bagenda okujja ewaka nga ebyapa tubirina ebya ssentamu tubigobye nga buli kimu tukibalaga kati ne beewuunya abadde asaasaanya ebintu by'obulimba kojja Magala ssebo n'omukulu Tamaguzi when you want to ask anything about Kabasanda issue mubuuze Nakijoba mu bulungi ajja balaga buli kimu si mubbi nange siri mubbi abantu abatuule ewa maama Nabatanzi kuliko Muzeyi Kyanda kuliko omukulu Lubinga kuliko Tigo Alex kuliko Kamada kuliko Bashiru kuliko mutabani wa Fuluje kuliko Lugemwa ennaku 35 ze twayogera ez'okutunda ekibanja ekyo mbadde mbasaba tu respecting endagaano muleme kuyingira mu bantu ba byalo era njissaamu ekitiibwa kuba twagissaako emikono nga neero si weeri nze ndi wansi w'amateeka siri waggulu w'amateeka kyova olaba siina muntu gwentiisatiisa nja kukola kino nja kutwala eno ndi ngoberera amateeka era Chairman Jingo gwe nsooka okuwa ekitiibwa maama Nabatanzi yali Chairman ero si wano gwe nawanga ekitiibwa naye muwe ekitiibwa nga jjajjange era wenkulidde naye kati ekitiibwa nkiwa Muzeyi Jingo ng'okiyama wangoberera amateeka abantu abatuule wa maama Nabatanzi okunywa omwenge ku makya President Museveni there is a security scare ebintu nga ADF ebintu nga ebijambiya bitandikirwa mu bantu abatuula ku makya Kamada aveewuwe ku makya ne Bashiru mutabani mwana wa muganda we ne batuula ne bapanga ne bayiyo okutabula ekyalo okwonoona enkiiko z'ebyalo okuvuma abantu okubawemula okudiscussinga gavumenti okudifyinga order n'okuzingamya ekyalo ekyekabasanda nkopinga General Muhoozi Kainerugaba nkopinga enkambi y'amagye g'Ekasejjagirwa nkopinga DPC w'e Masaka nkopinga intelligence n'eyise ekolera mu Gulete Masaka nkopinga MP waffe mukulu omukyala Goleti Namugga nkopinga Chairman C3 Chairman C2 nkopinga Yoweri Museveni ne Maama Nalweyiso munoonyereze intelligence kyekibeere wa maama Nabatanzi kawungeezi n'emisana obudde buno nakati bwebali sigamba nti balina kye bapanga but I'm sensing something tuwaŋŋane ekitiibwa yennyinga eddako mpa ekitiibwa nange nkuwa ekitiibwa olw'okuba wandabanga nonderako olw'okuba omanyi kitange nti yali mupakasi olw'okuba omanyi banzaala lw'embogo tomanyiira nange sikumanyiira saagala keera ku makya famire yange engiyiseemu ki eggaali nedda Mama Naiti muwe ekitiibwa mukyala Najoba muwe ekitiibwa mukulu Magala muwe ekitiibwa mukulu Lutabi muwe ekitiibwa maama Nabatanzi gwe sinza kuwa nnyo kitiibwa nnyo olw'okuba tufaanagana oba twenkanankana mu yalinga Keeti otusaaga n'abala mukyala Nalweyiso nkuwa ekitiibwa tuwaŋŋane ekitiibwa Muzeyi Kamada oli musajja mukulu olina n'abaana abazzukulu abansinga obukulu weewe ekitiibwa
wa amateeka ekitiibwa Bashiru wa abantu ekitiibwa ojja kwereetera obuzibu nga weeyita kawagga simanya Yesu mubeera ku byalo ne mwefuula abaakabi mujja kwezaalira akalimu obuwuka tewali famire etaliimu bizibu era nebaza omukulu SK Brian oyo muntu wange nnyo wa famire yange nate mukwano gwange mwebuuzaako era gwe nakubira ne mugamba kojja magalo ono bali mumuyingiza mu nsonga z'atamanyi zigenda kukola ki ye nga omanyi nga mutabani olaba kaaka lwenye ebintu abikwata mpola SK Brian big up tuwe ekitiibwa endagaano gye twassaako omukono ennaku 3 bwe ziggwako bwe mba temuguze tukola ki ab'ebyalo baleme biyingiramu amateeka gaffe nga famire ya mukyala Nakijoba yokka gye njogerera ffe tetusamira lugemwa tetukutya omanyi okuteekayo nnyoko ng'engabo okukola ebikolobero nti nze mutabani wa gundi maama muganda wange oyo si Katonda naawe toli Katonda wagamba nja kubeera mupakasi wotosobola nakuleka dda ku kyalo katateeka ojja kunfuula mupakasi enkumbi ngimanyi naye tokyasaba kundabako abasanda sikutya ffe tetutya mulogo tetutya ddogo era wabaamu omukummwe abafamire abatuule wama n'abatanzi oba ab'okukyala alowooza nti ajja kgenda aloga ekibanja asimanya aloga Nakijoba asimanya amulwaza eki we are covered by the blood of Jesus we are born again twakkiriza Yesu yafa ku musaalaba tuyinza obutaba bagagga nnyo naye tuli ate tunywa tetuli basamize tetulima malaalo tetwabya nnyimbe tetuzimba ssabo tetusamira era tewali bazimba essabe wa Nakijoba awo ne ku kijja we twasalako nga tukyali balamu tewali azimbawo ssabo era tewali asamirirawo lugemwa tetukutya namwe naabalowooza oba ekirowoozo kiri mwani oba mwani okulowooza nti anaayingira essabo eno gye tuli n'amasiteegi ge tuyimirako abantu be tukola nabo bakka mu nnyanja naffe twambuka mu bire ewali Katonda ndi mulokole nzisa bantu bonna ekitiibwa omukulu Lutabi kino kikyo abantu tebakulowoozesa nti oli Katonda kubanga mpulira abantu beeka abasanda bwaboogera Katonda agaba obulamu bagamba Lutabi era Lutabi era Lutabi ekyo kijja kutta mangu mwana wattu tokikolanga nga ggwe noga nti nze mmala ensonga oba abantu ne bantu nange Nakijoba tantwalanga ng'omwana amala buli kimu nti Tobbi bw'anaatuuka nze siina kyendi Katonda yalina kyali yampadde n'obusobozi okutuuka wano n'abansinga gye bali Ruto alina ssente ne waliyo Hamu ne ku Hamu waliyo Dangote ne ku Dangote waliyo Bill Gates pulaani yonna ey'obubi egenda maaso ekome buli alina ekirowoozo ekikosa Nakijoba ne Tobbi oba alina ekirowoozo kiyingira essabo oba ekibi bambi tokikola kubanga tekigenda kutuukira we n'abaddogo eri asiiridde dda ezo ssente baziridde we n'abakutta muntu tugenda kuyita mu mateeka twekubira enduulu mbadde mbasaba ekisembayo ka vidiyo kano kawanvu naye mukawulirize Yesu Kristo yekkubo n'amazima n'obulamu abantu beeka abasanda munywedde omwenge ebbanga liweze kyekiseera okulokoka n'okukkiriza Katonda omulamu kyekiseera okuva mu kusamira n'okusinza lubaale kyekiseera okuva mu kusabira abafu baafa dda musabire abalamu ayi Katonda kitaffe omulungi neetowaza mu maaso go nze Tobbi okuzaalibwa kwange okumanyi ndi musajja munaku gwanyimusizza okutuuka wano naye mmanyi gye nva nzisaamu ekitiibwa famire yange ayi Katonda era Mukama neetonda byonna byonna ebivudde mu kamwa kange ebitali birungi oba ebityobodde abakulu abansinga ayi Katonda wange ssebo nkwegayiridde osaasire obutali butuukirivu obuli mu famire yaffe okunywa omwenge okusamira enjaga obwenzi obugwagwa n'ebirala ayi Katonda otuwe okukwatagana kuba twafunamu obutakkaanya era waliwo emitima gyaffe ffena nga gikyali mizito naye otuwe okukwatagana kuba tuli banju emu ayi Kitaffe omulungi nsabidde kkojja Magala omuwe obulamu obulungi awangaale nnyo alaba abazzukulu bannakasatwe era nsabidde bamaama bange bonna nsabidde bakkojja bange nsabidde kkojja Lutabi nange neesabidde kubanga otuyimusizza mu famire ne ku kyalo ekyo tetuyinza kinyooma ayi Katonda nsabye gwe jjinja eddamu era gwasuula laddu ku nsi okube buli muntu atuule wama n'abatanzi okwogera obubi ku ffe ayi Kitaffe omulungi leeta ekkanisa ku kyalo kyaffe ekyeka abasanda olukole n'abantu bonna yamba muzeeyi Kyanda yamba maama n'abatanzi atera okutawaanyizibwa endwadde omuwe obulamu obupya addemu obupya Mukama asanyukire mu bulamu Kitaffe omulungi mbisabye ku lw'obulungi bwo nga nsimba omusaalaba mu kyalo kyewaffe waleme okubaawo okufa waleme okubaawo obubi waleme okubaawo okwawukana oba ekibi kyonna
mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi nsabye, amiina.